nalagula ku programu eno yennyini nenkugamba mwami Kyagulanyi nakera ku machana aga ebyobufuzi mbiwumudde asinga kuba omulanga ataba munyagwa na mpuga abeera Gashumba abeera lw'omusana wayogera nnyo ku tiimu eyo efunye obwa advisor otegeera like abalya ku Besigye bantu balala nnyo kubalidde ku Bobi Wine era abakuba omulanga bakenzo tebabula mu bakuba omulanga nga Kyagulanyi avuddewo toyinza kubulamu ba gravity bonna babeeramu awo bakuba omulanga nti olwaleero ngenda kukubuulira Kyagulanyi yafuuka kyamaguzi mu Uganda era nakugamba ku program gye twasembayo okukola nti eba bargaining package gyogenda nayo Kyagulanyi alina okubaamu kyobula wambuuza lwaki buli bayogera emboozi Kyagulanyi tabulamu kubanga tewaba mulimu omutali Kyagulanyi kati kyobula mu kufuluma kwabwe fenga tukyakyanca nti omuntu waffe afulumye baleme muteeka mu kkooti za kimpatiira kumugulako bisango bitaliiyo ate abasinze okulumwa babadde bali Bagashumba kubanga Gashumba yagambye nti ono bamuwadde obuwumbi miliyoni 10 eza dola n'afuluma naye weewuunye Gashumba yabeera mu kuteesa nga bawa Kyagulanyi miliyoni 10 ate era abeera mu State House nga babbi agenze okusinkana Museveni era Gashumba aba alaba era Gashumba abeera mu State House nga bambadde Gomesi ba Kyagulanyi bagendayo awo wonna aba alaba naye ne weeterabira nti disiti ziri ze baatulaga bagita blind operation olowooza ekola ki Gashumba yafuna akatebeke n'akateekawo ku gate ya State House ye buli sente ze bagabira omuntu aba alaba aba yazirabye abagenda mu Gomesi bonna abalaba abeerayo ate ne kinowunyisa alaba bwomu era bw'avaayo yatunnyonnyola naye wayita ebbanga amaze balonda nadamu nensinkana omusajja oyo nemuge wayi wategera ote nti Mayinja tagenda kubeera ku ballot paper naganza Mayinja maze naye ebbanga nali mumanyi Mayinja omuwa miliyoni 5 enkya wanakunyuka ne miliyoni 3 ng'azirabyeko zalabako tazireka nagamba ate tanywerera ku kigambo kye yageeyako n'endagaano yagaye endagaano endagaano nga waliwo amuguze oli n'ajja omuwa wabeera bakatulabe n'agisomamu n'agikuba ettama nali obujulizi rabuli aga wawandiika naye zizambulira emboozi y'omuyimbi eyali endagaano yali Mayinja yenyini omuyimbi yali endagaano ku promote yenyini kakati omusajja yangamba nti okusinzira ffe twayogera okwesimbawo gavumenti yatuukiriranga omu ku omu nakimanya nti Mayinja talina bugumiikiriza obwo bugenda gana ka proposal ka government konna kereso bakabulimbo bakaddala asobole tuka ku ballot paper oliwe yanzira mbwate yamugoberera ebbanga eddene nangama nakimanya talina bugumiikiriza obwo Mayinja muwo obusatu kati n'okumugamba ku ssaawa 3 ez'ekiro nkuwa 5 miliyoni 3 agenda nazo agenda nesa nagamba 5 toddamu namubuuza kigambo kyonna ezafumuka nazo oba yawulira nnyo kana akagero kokootera okunyumyako ejjuba totanga kyoko yakakwatanga mukusu naye ate yakita alina kye yali akutoledde n'akita ekiwulira n'akiwanyisa mu lugube kubanga kye yali akutte Mayinja yali yakwata ekintu ogamba nti muyimbi w'abantu muyimbi waabwe ngera abantu bamulabanga obuninga ngera olumba Mayinja oba olumbye bantu muyimbi w'abanaku anagula ensi kuba kati Mayinja yatuuka tayimu n'avungisa ekyobugaga kye yali ayina n'atente n'agoba enkoko otunya mwami Mayinja nti mbadde nkulaga ebikolwa ebyomunnanfuusi nga tugenda kufuna enjogera empya mu Uganda tugenda kufuna enjogera empya mu Uganda bwe tulaba omuntu nga wankwe nnyo nga tugamba olinga Mayinja tonkolo lwa Mayinja naye omuze omusajja oyo bamuyitanga tugenda mu Bamayinja igozi bagiyitako Bamayinja naye kati balagamba ogenda mu Bamayinja era katogamba nti ono wa Bamayinja omanya ojjudde olukwe wabulako obuzi kugamba ofananya olukwe kakati wotunulira NUP Mayinja naye kimayinja okimanyi tajja nkomu NUP yakoma mu People Power akakofiira kaatagalawo ne kagaana okunyula ku mutwe People Power ate enkofiira kasite kuboola era be yaboolanga bonna walaba ebyabatuukako naye
enkofiira eyo kyolina okumanya nti kye tulina okusimbako kye kino nti Mayinja bw'atuuka eri okimanyi ddiiru eyo ya peace for all for peace abaali bakitembeeta basooka kireetera Walukagga. Peace for all for peace. Njijukira nga baagala bafune omuyimbi gwe balabanga ow'amaanyi ate ng'ali ku sayidi y'abantu okusiza ku nnyimba z'afulumya kubanga ono yali afulumiza palamenti yaffe ani mwami Walukagga abantu bakoowu biki kati nga baagala okulaba omuntu ali mu kaliba bwete ali wamu n'abantu abe n'ekibiina kyakola ki kyavuga era wekigaane na Walukagga n'agamba nze siva mu Kyagulanyi ne bakikyusa omanyi Walukagga oyo waba ayagala omuntu aba amwagala ekyo kijje ku nze si muntu wakwefuula Walukagga ku mululu kwa ssente alina mutono nnyo ekyo okibuuza nko n'omuntu omulala kati ne bakikyusa ne bakitwala ewa Kisaana. Kisaana yaliwa ne bakitwala ewa Kisaana Akisaana ani Akisaana ani Akisaana kakati ne kigwa ku Mayinja bwe kigwa ku Mayinja automatically yalina kikkiriza kubanga kyajjako ebisuubizo bitagenda tuukirira. Peace for all for peace ne wo succeedinga era ndowooza bakiwa Mayinja oba ne gravity gravity ekyamayinja kyali peace for all for peace gravity si yaleeta non-violent youth naye alina kye yaleeta yaawo then ne bashibaga kato balina kye baleetayo no bullet oba no what kakati amadiiru ezo natandika okugamba nti abantu mwenna mujje mu kino ekibiina era nga ayina ebisuubizo ebitagenda kutuukirira naye nga yalabanga ebigenda okutuukirira nga balowooza agenda weakeninga bwe yakola peace for all for peace and all for peace yakinyolwa ku radio nga 4-5 bamuwa airplay buli wamu naye ngenda kubuulya ekyewuunyisa awo kwe kwali okuzikira kwe ate kyakomana ku lonki okuva ku lonki tekyaddamu wadde okukola kwe kwali okuzikira kwa mwami Mayinja bwe bbu. Okusoma ennamba abali ku peesi ya kapya lwaki nkugamba ekintu ekyo mwami Lutalo yabadde ali ku live abatagibaddeko lwakuba bamukootinze bubi kyegambye nti wali omulema tofunyizaawo ngalo newabulawo yasindise message wansi naye mutuwe ku nnamba zammwe tunoonya babuukinga tetubalaba nga tetubalaba tetumanyi we tubasanga oli yabadde muwagizi yasindise message wano muki wansi agamba Lutalo naye mutuwe ku nnamba zammwe tunoonya twagala babuukinga naye nga tetukola ki tetubalaba tetumanyi we tubasanga Lutalo n'ennamba gye yasome siiye ya management ya mulimu Lutalo abaana bamuyunze buyunzi kakati agisoma agamba abanoonya tubuukinga enamba yaffe yeeno 07 babiwulira olwawulidde bweppa kati bano abaana aba bakwala ati mpulidde kamenya mukunja atasera n'aganda ozolabe bagudde kati agisomanga wa TikTok. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. The final channel Focus 360 kwoli nga bulijjo Iron the Press tulina ennamba emu every Monday gwe tukeera naye okubeera nga tutematema ensonga eziba zitambudde mu wiiki nga bweri nezigenda okukola wiiki ejja nga tutematema naye ensonga. Namba emu
Abuuza kuba tulaba fe abaase eno tukyali mu kiyongobero. Abatulaba kirabika ekyokubiri kyatukwata. N'abatuwuliriza bannaye mbalamusizzaako buli omu gy'osinziira okutulaba. Ekyekango kya Arsenal nga bulijjo kya Manchester takyagiguddeko. Naye ensi bwetyo bwebeera tewali kyakkola, bwe batuuka ku kikopo bazannyazannya nnyo bwe babeera. Kubanga omwana wa Manchester yakoze akantu akanewunyisizza. Yakuta omupiira n'aguteeka ku kifaananyi kagujagolinga ng'abuuza baliwo be tusamba nga tabalaba. Nga babuze mu kisaawe. Kituufu eddakiika ezo twabadde tubuuse. Abantu mwenna okusinziira mu mawanga ag'enjawulo bannange tubatumiddeko nnyo era tubalamusizzaako baganda baffe mwenna okusinziira buli omu gy'asinzira okulaba the final channel okulaba Iron the Press tubatumiddeko nnyo. Sijja kumenya kika kya muntu bw'omu naye mwenna buli omu gy'osinziira bannaye nkutumiddeko nnyo. Kale nyongera wongezi kujjukiza nti Lugave Herbal Cough and Flu Syrup wamu ne Lugave Herbal Ulcer Syrup byoba okozesa gwekifuba senyiga emiro gikusiiwa olina sinuses budde bwankuba kozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ajja kuyamba bulungi nnyo okubeera nga akulongoosa ebyo ebikutawaanya. Ate wano awalusa zingoyinamu alusa lubuto luntokota lubuto lungulumba luzimbazimba jangu okozese Lugave Herbal Ulcer Syrup eno egenda kulongoosa bulungi nnyo. Bagamba mbu ezaako n'obwoya buli oba bwava ku nabaana oba bwaseetuka olubuto kuba buukirira buddako bulungi ebumeza. Oya teoba ku nabaana sebusa oba ku sebusa. Anyway, bwalina bloating, acid reflux nti olya n'obejjagala acid oyo nadda. Simanyi ekikeeto. Ebyo byonna. Lugave Herbal Ulcer Syrup yejja okuyamba. Mu pharmacy zonna eziri mu ggwanga eddagala lino okweriri. N'emitala w'amayanja. Ogenda bugenzi n'olibuuza n'emitala w'amayanja. Ogenda n'obuuza eddagala lyakakasibwa. Aba National Drug Authority. Yes. Ne packaging ya mulembe liri herbal wadde ate herbal oli ow'ebisepiki takyakola kuba tabaako na dosage. Naye wano bakulaze ekipimo ky'olina okunywa n'omutindo kwe bamupakingira. Muve ku bikebe bya Renzoli. Atonde eddagala kale erijjanjaba ng'emombwa. Muve ku ebyo mugende ku bantu abali professional. Haji Yasin Kiza musomi wa ddwa gwalina ebizibu eby'enjawulo naawe osobola omukubirako n'abeera ng'asobola okukusomera ku ddwa. Namba y'essimu gy'olaba wansi awo gikubeko. Ate gwe owa Airtel Money kugamba wangula ebirabo balina ebirabo over 50 million in prizes to be won. Simply pay any merchant using *185*9# okubeera nga osobola okubeera nga owangula bulungi nnyo ebirabo ebyo. Mu weekly draw eyo osobola okubeera nga owangula smartphones, restaurant smartphones, dining vouchers, spa treatment and so much more. Simply dial *185*9# to pay at any supermarket, fuel station, restaurant, because Airtel Money is everywhere. It's instant, secure and borderless. Airtel Money regulated by the Bank of Uganda. Anyway, nga bulijjo Iron the Press tuyogera ku nsonga eziba zikoze amawulire ag'enjawulo. President twamulabako ku Capitol Hill mu wiiki awo era ne kikonfamingibwa nti president yatuuka mu America. Babeerawo n'abajjayo ebifaananyi munaffe twaliwo. Nti nabo baaliwoko ku Capitol Hill mu budde obwo bwennyini oba baasookayo? Baasookayo nagendawo ddaawo nabo twabalaba. Nabo baabijjeeyo. Naye at least kati twategedde nti president yafuluma eggwanga. Wabula mu kufuluma eggwanga ate abaali bagamba nti ayonoonya opposition yaabwe ennaku ebayonka butaaba kati banyiivu nnyo. Bagamba Bobi Wine otulekera otya ebyopposition bino byobadde oyonoonye komawo mangu. Kati simanyi kiki babeera bategeeza. Tugenda kuba tutunulawo e Masaka omugagga Bitanda yafiira mu kabenje akatta abantu kaliko emboozi nnyingi nnyo naye okuziika kwe kukyatambuza amawulire. Sirabangako namwandu atwala Nyazaala mu kooti mu budde bw'okufa obwo buli muntu aba n'ennaku. Naye Gonde mukamwana yatwala Nyazaala mu kooti tayagala baziike ogenda kuba otulabirako awo. Copyright y'abayimbi and neighboring rights
Kezo ye yazinjonjodde nti kitegeeze etteeka lya Uganda ligenda kukola ne ku mulirwano neighboring rights abadde ndooza teyakategera bulungi nga awandiika etteeka naye jjukira ya advisor kitegeeza waba ya advisor nga yagamba omukulu ayise etteeka mu nkola eyo simanyi ani abitulamu naye tugenda laba copyright n'abayimbi bagenda funamu bigenda sigala nga ebibadde babawadde byuya bya babita byoya byanswa bigenda kufuumuuka. Then David Lutalo naye ng'erinnya lye we liri yazze mu lutalo oluvanyuma lw'okubeera nga yasoma ennamba ye y'essimu ng'agamba bannaaye mwenna abaagala okumpa ku ndongo mu mbuukinge ennamba yange yeeno. Abamu ne bakitegeeramu nga bwe bakitegeera ne bagamba omusajja yagwa okitegeera kati naye yagambye kati kazaabike yagamba waliwo mbw akasajja akali emabega wa okubeera nga bamujjonkera amulabye lutalo naye lutalo ebintu bino bitegeere bulungi tugenda kuba tutunula waawo lutalo bamujjonkera ddala waliyo amuli emabega oba endongo ye yafuumuuka oba yagijjamu ekimala because lutalo y'omu ku bayimbi ababaddewo ebbanga eggwanvu ddala nga abannayuganda babawagirira ddala olumu oba babeera bakuwagidde ekimala ndowooza oluusi kyukira nekimala just era ekyuka nebeera nga kati baagalayo new option ndowooza ki ekisigadde awo kye tuba tugenda otunulamu ekirala weekiri tunakiraba eyo mu maaso katutandike na president ku Capitol Hill waaki abaasigala wano banyiivu nnyo ku kugenda kwa Bobi Wine ababadde tebamuwagira ate nga abawagizi be basanyufu nnyo okubeera nga president yafuluma eggwanga. Zanero nsibye nkikunnyonnyola mu programu ez'enjawulo era ndowooza Iron the Place egenda kufuka programu abantu gye bagenda okuddangayo okka emabega bajje ebintu babikomyewo bagambe nti kino twakyogerako ng'ebiguddewo era byozogamba nti twabyogerako. Iron the Place bwe twagikola twatunulira ku bintu ebijja ebibaddewo nga tugerageranya ku biyiseewo. Bw'otunulira nalagula ku programu eno yennyini nenkugamba mwami Kyagulanyi n'akera ku makyana ag'ebyobufuzi mbiwummudde asinga okuba omulanga ate abamunyagwa Nampuuga abeera Gashumba abeera Lwomusana. Wayogera nnyo ku ttiimu eyo efunye obwa advisor otegeera like abaalya ku Besigye bantu balala nnyo kubalidde ku Bobi Wine era abakuba omulanga Bakenzo tebabula mu bakuba omulanga nga Kyagulanyi avuddewo toyinza kubulamu ba gravity bonna babeeramu awo bakuba omulanga nti olwaleero ngenda kukubuulira Kyagulanyi yafuuka kyamaguzi mu Uganda era nakugamba ku programu gye twasembayo okukola nti eba bargaining package gyogenda nayo Kyagulanyi alina okubaamu kyobula wambuuza lwaki buli bayogera emboozi Kyagulanyi tabulamu kubanga tewaba mulimu omutali Kyagulanyi kati kyobula mu kufuluma kwabwe ffe nga tukyacanca nti omuntu waffe afulumye baleme muteeka mu kkooti za kimpatiira kumugulako bisango bitaliiyo ate abasinze okulumwa babadde bali Bagashumba kubanga Gashumba yagambye nti ono bamuwadde obuwumbi miliyoni 10 eza dola n'afuluma naye weewuunye Gashumba yabeera mu kuteesa nga bawa Kyagulanyi miliyoni 10 ate era abeera mu State House nga Babbi agenze okusinkana Museveni era Gashumba aba alaba era Gashumba abeera mu State House nga bambadde Gomesi Kyagulanyi bagendayo awo wonna aba alaba naye ne weeterabira nti disiti ziri ze baatulaga bagita blind operation olowooza ekola ki Gashumba yafuna akatebeke n'akateekawo ku gate ya State House ye buli ssente ze bagabira omuntu aba alaba aba yazirabye abagenda mu Gomesi bonna abalaba abeerayo ate nekinowunyisa alaba bwomu era bw'avaayo yatunnyonnyola okiwulira nze kyammanyi kiri kimu ne mwami Museveni akwatibwa obusungu ngagana nojadde akasajja kabula uli omusajja agati kabadde wala okiwulira kati Gashumba naye n'asigala awo ne wabeera Lwomusana abajja ne bagamba nti wakoma wano alina okufa okiwulira abo ne basigala awo kakati bw'otunulira abantu abakayana ne wabeerawo bamunyagwa n'agamba nti nze nafuluma waneeno simanyi nakoma ku Ethiopia era ne bankomyawo Kyagulanyi tasobola kufuluma ayite Kenya ayitebwa munyagwa ne yeerabira ne Besigye yafulumako nga bamunoonya
nga basenzeeko newe ne bamunonya nga taliwo nga yafulumye yayitawa era Munyagwa atubuulire nti tebalimbya ddala ne Mwai Museveni yafulumako naye kati wobeera gwe nga gwali mu security ng'okuuma Munyagwa ne Kyagulanyi ayitawo oyinza obutakwata dikulo oyo muzza oba ye alaba ye level ya presidential candidate alabira ddala ye ne Bobi Wine benkana nedda tebalina kyodde kyebafaanaganya entegeera tebafaanaganya so bali ku ballot paper nkugambye tebalina wadde kyebafaanaganya kubanga Munyagana okutuuka ku ballot paper bamusikasika nga bwe basikasika bulooka okutuukawo kitegeeza nti Munyagwa yali ku mulimu ekyokubiri Munyagwa ajja ku ballot paper kuvuganya ki kuvuganya Kyagulanyi yajja kuvuganya Kyagulanyi yajja mpozi kuvuganya Kyagulanyi kubanga Munyagwa bukyangajja yajja kwasimba kuba president naye Sulya Nkonga ayogedde ku Mwai Museveni oba kwogera ku kibiina kye nti yali wangudde bw'ati lwaki gambye yajja vuganya Kyagulanyi political party ye walaba kala gye baaziwa red and black n'ekifaananyi kye ekya ballot paper tayi ya red efaanane ya Bobi Wine olabira ddala nga yajja kuvuganya Kyagulanyi kakati Munyagwa ngenda kubuulira mu nsi eziteredde Sam Kutesa yali mu gavumenti eri era ngenda kubuulira Sam Kutesa y'omu ku bantu abagula mu gavumenti ziri enkadde ebyokulwanyisa ne bawa Museveni nga muyeekera otegedde kyenkugamba mu nsi eziteredde oba omuntu ali ku byaddala kisoboka bulungi nnyo n'abantu abali mu security omuyamba okuyitawo kubanga osobola okuba nga oweereza mu gavumenti eno naye nga gavumenti eyo olaba byekola bikyamu oyinza obutakitegeera naye senga omuntu atunulira kambalage ekyangu genda otunulire ku firimu ezazanya ku Bwakabaka mu byafaayo olabe nga omukuumi wa kabaka yayinanga abaana be nga be bafuga bamuhoozi baawali naye kabaka olw'okuba bo bayinanga okukolesebwa okwenjawulo ng'omukuumi wa kabaka gemwa asobola ogenda n'ayamba Jumongo naye nga akakiiko n'abalala bonna ne bakatikkiro tebategedde naye n'amugya mbuzibu obwabadde alimu naddayo n'akola ogw'obukuumi bwe kati ensi eziteredde kyangu nnyo abantu abali mu gavumenti kyova Mwami Kyagulanyi bwe yali yeebaza n'abasirikale abamuyambyeko abadde bamuyisa ku load block era ne yadde ayogera mu vidiyo emu gye nalabye yagambye nti ng'abamu bamulaba ne bamugamba yitawo nti abo mwebali bangi munda abasirise abagamba naye ddala kino ki batufuga nga batufuga bubi abo mwebali waliwo abalabira ddala nga n'agamba senga mu butuufu twali mulembe gwa Kyagulanyi senga tuli banjawulo nabo zanira abo mwebali nti senga nali mulembe gwa Kyagulanyi oba senga amagye Kyagulanyi kino kyayogera senga amagye gajja ku mulembe gwe nga ddala kituufu kye gali ekyo tuba banjawulo kati abasirikale mwebali abalina mwoyo gwa ggwanga okiwulira kati omuntu Munyagwa weovaayo n'ogamba yayitawa biki gwe toli valuable kukuleka kyova olaba akulaba kubanga mupiira akuzayo na mugere zaayo eri so nga ate ono amulaba mu value n'ekyokubiri gw'oliko kibuyago naliko mwoyo ozi bagamba waliwo enjawulo y'empewo waliwo abeetise kibuyaga naye ono aliko ono mitembo alina amaanyi ag'enjawulo agamutambulirako agasobola n'okukkirizisa omuntu nti oyo akole ki agende ekiraga ekyo nti abantu bakwatanga ne ssente zaabwe mu kampeyini ne bazireeta noonya akalulu abalala ne bajja nga bakaaba omulabako obulabi naye gwe Munyagwa nabo ku kyalo ewammwe ne taatawo teyakkubira kampeyini nga tonatuuka ku baddakyalo tonatuuka ku bannakyalo ab'omu nju yo ne mu nju ye mwavaamu yamuwakanya kitawe ennyini okiwulira yagamba oyo Munyagwa ali mu komedi ffe tuwagire mu 7 era nekindaga kubanga wakiri yali badde asirikako n'agamba owaayi mwana wange tomanya taata yamulabirawo naye yamulabirawo okay nga bamaze okumulabirawo lwaki kati bakyazambidde Munyagwa oliyeesa Muyanga Lutaaya lwaki abadde bavumirira Bobi Wine okwonoona opposition yaabwe
bwe yavuddewo ate era be bamunenya okubalekera opposition. Ante kati ngamba bagamba be bamuleeta bali bakoze opposition kati engeri gyataliiwo bakoleko ku y'amaanyi tulabe nayo wekola kibwetambula bano ebbanga lyonna ekibadde kibasasuza Bobi Wine mu myaka gino era ngenda kukubuulira abaalema okuzimba amayumba bagazimbi abaalema okweyongera obugagga beeyongedde banyiridde bakoze eki bwe beerangira ssente ne mu DP tewaziwulira ne FDC ne beerangira kakati olwaleero bano ebyo balina okubona mu libalediyo era abantu abo banyiivu nnyo eri Bobi Wine okuvaawo kubanga okusigalawo kwe gubadde mulimu gwabwe kati Bobi Wine wagenda eri kibaluma nnyo ate n'ekirala bagala okumalamu abantu amaanyi bagala okulaga abantu okukirizisa abantu Bobi Wine wagenze italina kyagenze kukola ki kukola amazima gali nti we basinze n'okweraliikirira okubanga tali wano kyova abadde bamunoonya kiro na misana abeerenga ali wano wakiri naye bwagenda wali omuntu gavumenti ya Uganda kirizo bagaana abeekaza mwekaze naye yimiridde kwewola buli wogenda mu bantu abo tusakamu obuyambi n'obafunza n'obakwata kirizo bagaana oba ojja bafunamu ekyamakulu ne gavumenti oba oginyigiriza kati awo kyendewiza mwami Gashumbirako mwanyonyola abantu nti bawadde Bobi Wine obuwumbi 10 mwami Museveni agende bamuteekeko sanction bamuwadde milioni 10 eza dola agende eri atekese ku government sanctions Government weba yamusasudde mbuva wano yamusasudde kola ki kugenda kusaka kubanga yeye yatandise dda era ogenda mulaba mu nkuŋŋaana ez'enjawulo era nalabye nga ali ku Capitol Hill ne babeerawo yavuddeyo n'agamba nti nange awo naliwokko abantu tebayawula kugenda mu State House ng'ogenze mu nkola ya kikungu ba YouTube bagenze tebayawula na muntu kugenda mu State House ng'ogenze nga gwe kulaba mwami Museveni oba bakuyisenga gwe kyenkugamba ekyo kye nali njogera luli nti bw'ogendayo mu kikungu olindako vuma bebe kkulu kubanga ye agendayo nga ye ate wayagalira mwana wa waka kakati gwe yagendayo nga balambula totunyonyola nti lulwalira ku lw'abalambuzi balutongoza lutongoza nti abalamuzi bajja kujjanga nnya tekikufuula kuba nti ogendayo tekisobola kufuula mbuno kubanga ne White House bagirambula okiwulira naye omuntu agenda nga atwala nsonga za ggwanga n'amwanirizaani ekyo kikulu nnyo ekiwulira ne basisinkanyani n'ensonga ezongeddwako ziriwa kakati bwe nalabye nga omuntu ajjayo ebifaananyi nange awo naliwokko mu ndaba naye tukulaba oli muyeye waliwokko ng'ogenze kulambula omuntu agamba nti twalambudde on Falls Dam nga tuteesa ku nsonga z'amasannyalaze ganaakola gatya eyagendera mu ssomero ng'ogenze mu basi kulambula n'ogamba nange naliwokko olaba ebifaananyi aba yaliwo jasita abalina okutunyonyola we yaliwo yakola ki waliwo ng'ononye eki ate nonaawe obwana bw'essomero bulambula palamenti abaana b'essomero balambula palamenti oli waga nti mbadde mu palamenti ya Uganda nga ngeze kwogera ku nsonga oba nga muntu munnakenya naga mbadde mu palamenti ya Uganda ngeze kwogera ku nsonga zaki z'eggwanga lyaffe lino Kenya ndabe Uganda engeri gye ndaakwataganamu naki gwe ngoga naffe twaliwo mupitu wajjanga mulambuzi netulambula onaze kusisinkana sipiika nakuteesaamu tukoze tutya na bukiiko obuwuliriza obulala ate njogedde ku palamenti omusajja ono yatugamba my dream talambulangako wajje tulesondasonda tumutwalayo oyo nali nsabye Zambali amuwa omulimu agenda alambuleeyokko naye engeri gyayagala palamenti nawatafuna musaala amobwa PA nagamba Zambali amuwa omulimu ogw'okuyingiranga mu palamenti nga bwafuluma nga wamuvuga amobwa drive kuba tayagala no oba obeera mu palamenti yagamba dream yokulingira ate agala bagazi na musaala nyine watandifunye musaala kasita yandiyingidde palamenti owaye Ronald Mayinja nabadde nerabidde omwogerako wogambye nti Bobi Wine woba okola proposal yo olina okunoonya watya wowagika erinnya lyo Bobi Wine ng'amaze okugenda ebweru ng'akulaba nga Ronald Mayinja agamba Bobi Wine mwe temwamanya kyanzija mu Nuupu baatunda kaadi yange ningamba aa. Nambe mwona amanye ebya Nuupu. Bobi Mayinja ali abaddeko mu Nuupu.
Mayinja yabeerako mu Nuupu. Mu people power mu Nuupu. Mu people power. Naye ng'era muli wankwa nnyo ng'era waabeera. Kati nze kamala okubuli ekyewuunyisa nali n'omusajja omu nga Mayinja oyo ayogera okwesimbawo eggomba. Tunayo twali tutudde ne tugamba awo tusobola bagenda okwesimbawo abayimbi Hildeman agenda Mawokota. Kayemba manager wa Rema agenda Bukomansimbi. Lutaya agenda Kyotera. Ngundi Hildeman Mpigi Mawokota. Mayinja agenda Gomba. Nali n'omu kwabo abasajja nga atudde awo n'agamba oyo munywanyi tagenda kubeera ku ballot paper. Mbagambidde wano ng'okwesimba otokunda tuuko kwa 2021. Ne mugamba nga tagibeerako atya. N'agamba olimbuulira. Naye wayita ebbanga amaze balonda ndadamu n'ensinkana omusajja oyo. Ne mugamba wayi wategeera otya nti Mayinja tagenda kubeera ku ballot paper. N'aganza Mayinja maze naye ebbanga nali mumanyi. Mayinja omuwa $5,000,000 enkya wanakunyuka ne $3,000,000 ng'azirabyeko. Zalabako tazireka. N'agamba ate tanywerera ku kigambo kye yageeyako n'endagaano. Yagaye endagaano. Endagaano nga waliwo amuguze. Oli n'ajja omuwa wabeera bakatulabe n'agisomamu n'agikuba ettama. N'ali obujulizi. Obujulizi naabuli ayaga wawandiika. Naye zizambulira emboozi y'omuyimbi eyali endagaano yali Mayinja. Yennyini. Omuyimbi yali endagaano ku promote. Yennyini kakati. Omusajja yangamba nti okusinzira ffe twayogera okwesimbawo gavumenti yatuukiriranga omu ku omu. Nakimanya nti Mayinja talina bugumiikiriza obwo. Bugenda gaana ka proposal ka gavumenti konna keereese baka bulimbo baka ddala asobole okutuuka ku ballot paper. Oli bwe yanziramu bw'ate yamugoberera ebbanga eddene nangamba nakimanya talina bugumiikiriza obwo. Mayinja omuwa obusatu kati n'okumugamba ku ssaawa 3 ez'ekiro nkuwa 5. $3,000,000 agenda nazo. Agenda nesa n'agamba 5. Toddamu namubuuza kigambo kyonna ezafumuuka nazo. Oba yawulira nnyo kano akagero kokootera okunyumyako ejjuba. Totanga kyako. Yakakwatanga bukusu. Naye ate yakita. Alina kye yali akutoledde n'akita. Okiwulira? N'akiwanyisa mu lugube. Kubanga kye yali akutte Mayinja yali yakwata ekintu ogamba nti muyimbi w'abantu. Muyimbi waabwe ngera abantu bamulabanga obuninga ngera olumba Mayinja oba olumbye bantu muyimbi w'abanaku anagula ensi kuba kati Mayinja yatuuka tayimu n'avungisa ekyobugaga kye yali ayina n'atente n'agoba enkoko. Kituufu. Okiwulira? Kubanga Mayinja bwe baali bamulaba kati Mayinja okujja n'agamba twatunda kaadi ye. Omuntu yasinze okunyonyola Mayinja yabadde Kazibwe Kapo kubanga yalimu ne mulundi ogwokubiri nga Mayinja asose n'atulyamu olukwe mu kumuzzaayo. Era yaliwo buli kimu yakiraba yagenda ne Mayinja. N'omukwano Kyagulanyi gwe yalina ku Mayinja Kazibwe agumanyi bulungi. N'omukwano Babi gwe yalina ne famire ya Mayinja. Kuba Kazibwe yatuse n'okunyonyola nti we bakwata eggulu Kyagulanyi bagenda otuuka ewa Babi nga Babi asula mu nju ne mukyala Mayinja nga yamusuza yamubeezabeeza. Kati nga Kazibwe agala okukola nti omukwano gwe balina wakati awo ne ku mbaga Babi yali metroni nga Bobi Wine muyimbi n'emmotoka gye batambuliramu nga ya Kyagulanyi yatambuza abagole. Musajja nga ziyo bagamba nti ofaanananga olukwe. Kakati kuba ssebo omuntu nga yali metroni ku mbaga ye baawe n'atukanga ne wali yakuyimbira n'akuwa n'emmotoka tosobola kumulyamu lukwe. Kakati waliwo akantu akayogera akagamba nti era alulidde. Okiwulira? Ekituufu kiri nti bw'oba onoonya kye bayita omuntu omanyi obusiraamu bugamba nti omuntu atali mwesigwa omunnanfuusi alabikira mu bubonero busatu. Bw'asuubiza tatuukiriza, bw'ayogera alimba, bw'omuteresa ekintu akikumpanya. Ebyo byonna Mayinja kwali. Tegeeza osobola okugamba tonkola olumayinja osobola ofuuka enjogera. Era otunya mwami Mayinja nti mbadde nkulaga ebikolwa
ebyo munnanfuusi nga tugenda kufuna enjogera empya mu Uganda tugenda kufuna enjogera empya mu Uganda bwe tulaba omuntu nga wankwenyo nga tugamba olinga mayinja tongolo olw'amayinja naye omusajja oyo bamuyitanga tugenda mu bamayinja because bagiyitako bamayinja naye kati balagamba ogenda mu bamayinja era katogamba nti ono bamayinja omanya ojjudde olukwe wabulako obuzi kugamba ofaananya olukwe kakati wotunulira NUP mayinja naye kimayinja okimanyi tajja nkomu NUP yakoma mu people power akakofiira kaatagalaawo ne kagaana okunyula ku mutwe people power ate enkofiira eyo kasite kuboola era be yaboolanga bonna walaba ebyabatuukako naye enkofiira eyo kyolina okumanya nti kyetulina okusimbako kyekino nti mayinja bw'atuuka eri okimanyi ddiiru eyo ya peace for all for peace abaali bakitembeeta basooka kireetera Walukagga peace for all for peace njijjukira nga baagala bafune omuyimbi gwe balabanga ow'amaanyi ate ng'ali ku sayidi y'abantu okusinza ku nnyimba z'afulumya kubanga ono yali afulumiza palamenti yaffe ani mwami Walukagga abantu bakoowu biki kati nga baagala okulaba omuntu ali mu kaliba bwete ali wamu n'abantu abeere n'ekibiina kyakola ki kyavuga era wekigaane na Walukagga n'agamba nze siva mu Kyagulanyi ne bakikyusa omanyi Walukagga oyo waba ayagala omuntu aba amwagala ekyo kijje ku nze si muntu wakwefuula Walukagga ku mululu kwa ssente alina mutono nnyo ekyo okibuuza nko n'omuntu omulala kati ne bakikyusa ne bakitwala ewa Kisaana Kisanda yaliwa ne bakitwala ewa Kisaana Akisaana ani Akisaana ani Akisaana kakati ne kigwa kuba mayinja bwe kigwa kuba mayinja automatically yalina kikkiriza kubanga kyajjako ebisuubizo bitagenda tuukirira peace for all for peace ne wo succeedinga era ndowooza bakiwa mayinja bane gravity gravity ekyamayinja kyali peace for all for peace gravity si yaleeta non-violent youth naye alina kye yaleeta yaawo then ne bashibaga kato balina kye baleetayo no bullet oba no what kakati amadiiru ezo natandika okugamba nti abantu mwenna mujje mu kino ekibiina era nga ayina ebisuubizo ebitagenda kutuukirira naye nga yalabanga ebigenda okutuukirira nga balowooza agenda weakeninga bwe yakola peace for all for peace and all for peace yakinyolwa ku lediyo nga 4-5 bamuwa airplay buli wamu naye ngenda kubuulya ekyewuunyisa awo kwe kwali okuzikira kwe ate kyakoma na kulonki okuva ku lonki tekyaddamu wadde okukola kwe kwali okuzikira kwa mwami Mayinja bwe bbu kubanga omukisa Kyagulanyi gwe yali amuwadde gwe gwe gwali gusemba era yamugamba nga amuwa omukisa ogwokubiri nti sinze bali bantu bali bw'oba ogamba era byogenda obbakolera kati Mayinja okujja okukiba omukisa ogwokubiri yalimba bano bakazi w'ekapo ayongereko ku price tag jukira ekifaananyi kya Bobi Wine ng'okirina yali ayagala kulaga eri mu NRM nti bano banneetaaga nnyo senga temukinkwasa n'enkitambuza ate bano banneetaaga nnyo yali ayagala kwongerako value era bw'akomawo omulundi ogwokubiri yali ku obusuubuzi ne bukaaba bagamba value addition yes mandabye n'omusajja ng'apaka kofiira kati mbadde njagala nyongeddeko omutindo bw'atyo bwe yali ofanga tofuuse bamayinja kibi nnyo kale wulira enjogera etuuse ku musajja omukulu bamayinja anyway nga tugenda mu maaso omugagga w'e Masaka omusajja Bosco Bitanda yafiira mu kabenje n'abaana be naye paka kati bakyakaayana kooti yabagamba babaddeyo nga 27 okubawa olukusa okuziika erujja 26 awo ebityo okusalawo ani anaaziika ebintu ebyo gw'obiraba otya ensalawo eno eri encrypted etya era nzibu nnyo naye ate ejja kusalwa kubanga ntunulidde ebintu bino mu mitendera nga 3 toyinza kuddira maama w'omugenzi eyafiirwa omwana we
n'omugamba nti mukyamu sate toyinza kuddira namwandu eyafiirwa bbaawe n'abaana be babiri n'omulala ali ku ndiri naye n'omugamba nti mukyamu naye wano wajjawo enkola egamba kakati ngenda kubuulira abantu bano babiri ffenna nga bwe tuboogerako bonna batuufu buli omu mu kiti kye naye waliwo obwagazi obususse obwegatta wano ng'oggyeko namwandu ne maama benyiza okuyita nti bonna batuufu mu kiti kyabwe kati waliwo abalala aba third party abagendamu abamu nga banoonya byanfuna nti mu kuyingiramu mwe banoonyeza ebyaki ebyenfuna. Lwaki nkugamba kino? Ekituufu kiri nti omuntu ayinza obutakola ddaame naye ng'abadde ayogera bya mirundi ebiri. Oyinza obutakola ddaame naye ng'obadde oyogera. Nze nafiirwakoko ku muganda wange ng'ayinamuko ku ssente entonotono oba zaali nnyingi naye yali ayogera we bagenda omuziika naye yafa takoze eki ddaame. Naye yaŋŋambanga n'agamba ne basenga abaffe n'agamba bamama baffe abali bamwetodde bonna nga bakikola ki nga bakimanyi. Naye bwe yafa abavumu ffekka fe abasobola okuyimirira okwawukana n'ab'ekika bwe baali bagamba nti tulina muzika kuki kukijja kuba yagamba nti wadde mbikoze ng'era yatuzimbidde n'ebijja wadde mbikoze naye sigenda ziikibwa wano nze nziikibwa ng'eri era bwe balinziika ne mama wange bagenda okukola ki omuzika. Yakyogeranga lunye buli lunaku nti kyantwalira nze ng'omuntu okuyimirira n'enkalira mu bantu ne bagaba bannaye kubanga nze nali ntambula naye nali mbeera naye buli kaseera ne bagaba bannange mwogere ku mazima senga twali noono yagamba atya nyobeera nange senga wange yakyatula n'agamba mbutufu yakola ki bwe yaŋŋamba nti kyandetera n'okukyabagana n'abamu nze okwogera amazima kyokka ge gaali amazima nti n'amazima ne gaba gakaaba n'ogayimirirako obwomu era oyimirira ku mazima. Lwaki nkugamba ekyo? Abantu tebakayanira mulambo gutalina kyeguli nawe balabawo byenfuna omulambo gwo nga guli valuable batandika ogukayanira. Oyinza n'okwebuuza nti omuntu akayana ayinza n'okuba mu bulamu teyamubuuzanga okitegeera mu bulamu ng'oyo mwami Bosco abadde tamubuuza naye kati yasinga okukayana akole ki aziikibwe wali naye wano ng'abadde amala n'omwaka nga tamukubidde simu nti yantama. Ekyenjawulo ki kino kankikubuulira olwaleero nti mwami Bosco abadde eri musika nga bwe bagamba naye ate waliwo n'ekirala ndowooza omuntu wafuuka Ssaalongo ekifundiko kyaka kimuggyibwako mu buwangwa simanyi bya buwangwa kuba Ssaalongo tasika kitegeeza ensonga y'abali nti ono alina ekifundikwa senga taziikibwa ku kijja agenda kututugaatuga tumalewo kuba Ssaalongo tasika okiwulira kakati kitegeeza ekifundika era bwe kibanga ekyo baakikyamya kisoboka okuba nti ekyamuviiriddeko bwebanga baakikyamya ekyo balina okuba nga baasobya ebintu bingi naye ekyenjawulo kiikino nti nga toyina ddambe likakase nga n'obujulizi tebumala boolekedde ebiwandiiko oba enjogera bazitowa kyenkana ki okitegeera. Kati olwaleero katubuuze omukyala asalawo ddi nti agenda kuziika baawe n'abaana be. Kati mu tayimu eno nga tewali biwandiiko omukyala senga ofiirwa bbaawo mu buli ngeri zanero oyina kusirika abasalawo leka maama akayane ku lwa mwana we n'abazzukulu senga abakayana n'abakika kuba bakika ki kuba maama asobola okugamba nti nze omwana wange muziika wano ne bazzukulu bange otegeera kyekugamba. Kati gwe namwandu useesobola ofuuka entini kuba bayinza okulaba nga yeeyagaliza nokkiriza mu kunyigirizibwa okw'amaanyi mu mbeera embi etagambika n'osirika buki kuba bagamba so senga tewabeera maama ekyo nno kikulu. Senga tewabeera maama oba taata ng'obbisana n'abakika namwandu osobola okubeera n'esseesinga ennyo otegedde. Senga maama nazalawo aba taliiwo
nesazaalawo kati ng'obinsalamu bano baganda bange namwandu osobola okuba nesseesusse era osobola okubbinsana nabo noganze nzika omwami wange n'abaana bange era tugenda baziika wano okiwulira andi kali mu nsonga ya Bosco ono lwaki eritrike mulimu abakyala nga basatu naye ate ono omukyala asooka alabika takwatagana nabo kati nga bagamba bwe banaamuziikewo n'omukyala abaana ba abalala tebajja sobola kujjaga kulima ku kati enjawulo weeri nze gye nalabye na bano bamalaaya nze nja bayita bamalaaya bano ab'ebbali oba abato simanyi abaturiikinze kutuuka kusayidinga abo baali badde batunda butunuzi nga ne muko tebawaayo kigambo kyonna lwaki ono omukyala alina abaana mu Bosco 7 eyafiiriddwako 2 asigazawo bameka 5 amuyinamu 7 era njagala menyewo nenkolaga na bino binarratives byadde bafulumya mbu binarratives byadde bafulumya mbu abadde yagenda nomuwa obutwa nga takolagana naye agenda nomuwa obutwa abalabe batwala mu Amerika basomere Bulaaya agenda nomuwa obutwa bali bonna mu mmotoka waliwo omusango Bosco gali awo abeeko mu kooti yonna agenda nomuwa obutwa bali bonna mu mmotoka bagala ku kisaawe Entebbe yagenda nomuwa obutwa nakonako bakeebuuza nti emmotoka essa abantu bonna gwe kuwandula etyanga toliko wadde enkovu ye Katonda abantu bawona omukyala ali wali Kitendi yawona mu nnyonyi eyali egenda Vatican yawona ennyonyi yagwa ku accident ne muwolamu omuntu omwoyo bannayo ogenda muntu alako mukole awo Ekitende waggulu mukadde ndowooza kati akadiyidde ddala kuba ennyonyi yali ya mu 7 eyo akyayogera oyo oba yafa oba akyaliwo nenze amakanga manyi we gali ojja kuntwalawo okiwulira wanzize mpulira waliwo omuntu omwe yawona era sente ze bamuyirira wadde nti nogende Vatican bwalinga bugagga naye yagaggawala nnyo kampuni zayirira omukazi oyo kakati omuntu asobola okuwona bannaye olaba waliwo yawona omu mu nnyonyi kitegeeza ne mu mmotoka kisoboka kyangu nnyo omuntu yalabeko kyebayita accident nalaba ku accident ez'amaanyi okujja kutaba ku accident z'amaanyi accident zikuba abantu ne bafiirawo ate mulimu asobola okuwona mu ngeri y'ekyewuunyo kubanga ye malayika yali mawuti webeeno n'omwoyo tetwala gwa nsobi etwala ogwo gwe yakimya ekyo gyenyini gyezza okutwala kati omuntu abuuza omukyala gwe wawona otya olinga agamba nti baali balina kufa bonna okitegeera kati obanga agamba nti mu accident temuva muntu mulamu bavunaana omukyala Katonda omutaasa kakati gwe ovunaana Katonda oba tovunaana na mukyala oba obuuza Katonda ono wamuwonya otya oyingidde ne buyinza bwa Katonda nti gwasalawo bafa batya yasi babadde beebuuza nti owaaye emmotoka eno nga yagoyagoyeza Zanero teri muntu mugezi ku nsi kuno ku bulamu nti ye mugezi nnyo kyava abeera omulamu oyo taliyo abantu bonna ku nsi kuno babeera balamu kale oyinza okweyambayambako okitegeera nga bwe baga nti lubaala embeera naye ekiba ekikulu ennyo teri muntu amanyirwa anaafa oba lwanaawona nabo ababadde bagenda abaana badde bagenda ku ssomero ng'era abira ddala omukisa gw'abaana be gutangadde naye katuwerekereko n'abaana baffe ku kisaawe munaye balinnye ne bafiira awo amazima gali nti nze kyendaba kati namwandu kubanga buli woddira omwana abaana n'obajjayo gwe n'obeezikira kubanga baana bo naye mu tayimu eyo nga tata waabwe yafiiridde ye ne bamuzika ku kijja ekirala kiyinza n'oleeta okubuusabuusibwa ku baana lwaki yabeezikidde tebaali baffe ne bana abasigadde batandika obbeekengera bayinza okudda mu byaseggirinya basobola okudda mu byaseggirinya ogaba obugagga buno famire yonna kasooke tukole DNA kati okwewala ebyo byonna mu bulumi obungi ennyo namwandu bw'ayitamu kubanga wano namwandu yasinga obulumi ate maama Zanero ono abadde abeera ne bbaawe gwazaddemu abaana 7 obulamu bwe bwonna ontegedde
mu maka gaabwe bakoze bonna kuva mu bwavu mpaka mu bugagga. Afiiriddwa abaana be babiri be yazaala ng'omu wa myaka 20 omulala 18. Alina ow'emyaka 4 oba 5 ali ku kitanda muyi asulawo taasiibewo. Ne bbawe yennyini afudde. Mukyala yasinga obulumi. Omukyala alina obulumi bungi. Va kuba n'abakyala nti mbadde nano bamadde siri naye. Abatakyali mbulamu naye tugamba omukyala omufumbo. Olina ebbaawo ofiiriddwa abaana bo babiri. Omu agenze ku university. Omulaba yadde ku S4 yagenze ku HSC ebiti ebyo. Ekiwulira. Kati bw'otunuulira abantu abo osobola okukiraba nti omukyala yasinga obulumi. Wadde ne maama alina obulumi omwana we abadde aliko akawogo okumuvaako. Mu time wakaddiyidde nga n'essuubiro lyonna ery'okumuyamba takyeraliikirira alisubira ku mwana we. Bonna balina obulumi naye n'afiiriddwa bbaawe the same time afiiriddwa abaana. N'omulala ali mu ddwaliro. N'omulala ali mu ddwaliro. Abaana atali omu atali babiri ate abaana be ab'amaanyi abakulu. Omulenzi omukulu n'omuwala omukulu. Abafunye ne scholarship bagende Bulaaya. Abagenze ne Bulaaya. Omuntu wabanga osomesa omwana owulira nti bamutadde ku scholarship agende asome mu America agende Germany. Omanyi Katonda weebale obulamu. Katonda weebale. Nti n'abaana babadde bamutangaliza emikisa. Just in case obiri ononekeyo mu maaso. Nabo bagenze. Oli mutuufu. Kuba nalaba wano Teddy Bujingo. Nga Bujingo amaze omulekawo omuwala omu n'afuna scholarship. Weebale nnyo. N'agamba kati Bujingo ne bwagenda. Nze okitegeera kati bw'otunuulira ebintu ebyo omukyalo n'alina obulumi bw'amaanyi. Kyova olaba mu kkooti walabyeko nga yogera ekigambo kyonna. Byonna obiraba naye tannayogera. Ate n'ekika ne kikola ensobi nti omukyala bwe yagenza okugoberera gye batutta ng'emirambo bagijja ewaka bagitutta eri mu kyalo tebamuganya kutuuka. Bamutegera mu kkubo ng'atuuse mu luggya ne bakwata emiggo n'embuukuuli. Nawe weebuuza wajja ngendo ziika abaana bange. Jesigenda kusobola kuddayo ku. Yesobola kudda. Kuba yabadde yandeeta mu luggya luno yandeeta mu luggya afudde. Abali eri tebanjagala. Ennamwandu naye omulekeramu akantu. N'ogamba bwe ngenze eyo wakiri baali mulinze n'atuuka ne batakwata mu bukuuli. Ne bagamba nti nnamwandu wazze bamugobedde mu ki? Mu kkubo. Kati otandika okwebuuza wajja ngendo ziika abaana bange gye sidde ku balimo babba wange. Kyova okiteekamu embeera n'ogamba anze kankole ki? Kanezikire bba wange. Kubanga kireka lwo n'obutakkaanya obwali wakati w'abano nga womanya abantu abagagga batandika okuwala n'abaavu nga bakuteekako buli kimu. Watwala emikisa gyabwe. Watwala emikisa gyabwe. Balabanga muganda waabwe yali alina okukola okuwa bo. N'ekyo nakyo gyekiri. Okitegeera? Era ngenda kukubuulira bano abajaganya oba ne boolaba bakaayana abamu mu kufa kwono Bosiko abamu basanyufu. Abafamire. Abamu basanyufu. Batekawo n'embeera eyo kulaba nga byonoonekera ddala. Wayi katulinde kooti egenda kusala nga 26. Naye nze kye ndowooza maama asobola ajja kugonda abaana be baziike ne taata waabwe. Ekyo kye ndowooza. Naye awo enkola mu nfuga y'ebitundu wejjira ng'efederal system. Senga otulina enkola eya federal. Senga olwonna amakooti gali agakisekwa. Agasala amangu emisango ku mukyalo. Era nga gasala gasinziira mu buwangwa. Senga eyo ensonga yagonjoddwa dda. Naye era bantu mugambye wali kukijja. Kubanga ngenda kubuulira eddama eritali liwandiike. Olina kubeera nga percentage ennene yeri ewuwo. Naye kati maama namwandu nawaba mutuufu. Percentage ennene ekali ku saidi ya maama bandiziikwa eri. Kijja era alina kigumira ekyo. N'aba abadde tayagalayo bawe n'abadde agamba nti siriziikibwayo kati alina kigumira. Ayo the press kwe tukyali. David Lutalo amuwulidde ng'asoma akanamba ayagala omuwaayo ku kivvulu. Mubadde muyidi wano naye simulabyeko mu kalango. Bevulu manager wa Lutalo yagenda ebweru bamuyitanga Ivan. Yagenda ebweru ndowooza omusajja kati alina management eri awe mukwataganya nnyo kwe kujja ku live ye n'asoma akanamba n'agamba bannaaye endongo nkyagikubira ddala yenze Lutalo owamwe ow'edda. Kakati naye agamba bamusirikidde obwa bumuyiikire ne watasobola kwogerako yaze naye mukambwe. Ye ng'agamba waliyo ali emabega aguseesa lwakuba awali omulema
Tubansindikidde obwali waguseesa. Abantu bo bano abaana benkyukakyuka. Automatically ekitugira mu bwongo nto naye akakulumba president. Tebamuwa kakisa konna. N'oba oyagala kumulala leero tabyatula. Nonanaagiramu omukisa tebagukuwa. Bagambira yolaga tulabayo. Bagambira ogambo obadde ki. Yoyo obadde ki yaddawa. Bakutandikirawo. Naye ekituufu kiri nti nze okwawukanako n'abantu abamu. Olwaleero njagala omanye lutalo wayinza okuba wali wamulwana ate wayinza obutaba wamulwana. Naye lutalo alina okumanya nti dynamics y'endongo ayinza okuba takyagitegera bulungi oba endongo ekyukakyuka. Endongo ekyuka. Lutalo tewali kuwanaanya batambudde emyaka nga 10 nga bali mu booking. 10 gyokka. Katubale. Isokamo. Lutalo tatambudde ne Kenzo. Tebayingiddawo 15 15 years. 15 years bagiyingidde. Ati bayingira 27. Neziba meka 2027 2020 27 wachingambye 27 yemeka nga 18 18 kyekyo kati emyaka 18 ya mbutofu lutalo muno atopinzemu emyaka nga abadde ku top wakati w'emyaka 10 ne 15 abadde ajiweze 15 akitegeera kale ekinene nnyo kale oba ekitone nnyo 12 mu myaka gye 18 ayinza okuba semu emyaka nga 5 kwena kakati ejo gyonna abaddewo nga w'amaanyi naye ekyenjawulo kiri nti dynamics y'endongo ekyuka mu kukyuka abantu bayinza okugamba nti ono muyimbi w'amaanyi naye tetukyamubuuza kapya kakati lutalo alina okwejja ku peesi ya kapya misa kitosobola mugamba nti agenda kujja kuyimba n'omugamba tukubireyo olupya luli wali waleese saate misaki y'omu ku bayimbi abasinga booking wano ebweru w'eggwanga ne munda ojja ogendeyo okine nti osasulayo olunaku Basiliva Kyagulanyi ng'oyogera mu maaso emyezi nga 3 2 omugamba njaga yajaga kunonyerako kulanda wanonyerako luno wanonyerako wana naye tokyamubuuza kapya lutalo alina okweteeka mu bigere by'abalutaaya ave ku peesi ya kapya okusoma ennamba abali ku peesi ya kapya. Lwaki nkugamba ekintu ekyo mwami Lutalo yabadde ali ku live abataji baddeko lwakuba bamukootinze bubi kyegambye nti wali mulema tufunyizaawo ngalo nowabulawo yasindise message wansi nti naye mutuwe ku namba zammwe tunoonya babuukinga tetubalaba nga tetubalaba tetumanyi we tubasanga oli yabadde muwagizi yasindise message wano muki wansi agamba Lutalo naye mutuwe ku namba zammwe tunoonya twagala babuukinga naye nga tetukola ki tetumanyi we tubasanga Lutalo n'ennamba gye yasome siiye ya management ya mulimu Lutalo abaana bamuyunze buyunzi kakati agisoma agamba abanoonya tubuukinga enamba yaffe yeeno 07 babiwulira olwawulidde mwepa kati bano abaana aba bakwala ati mpulidde kamenya mukunja ataseera n'aganda ozolabe bagudde kati agisomanga wa TikTok naye yabadde addamu kuba yabadde ku live yabadde addamu ole yambadde wansi nti enamba zammwe zibabuukira tukola ki tetuzimanyi okiwulira tubanoonya naye nga tumanyi tukola ki gye tubasanga Lutalo asoma ennamba yamufuukidde kyebewala ate jjukira Lutalo si mulungi mu kwogera era bwe yazze okwogera n'akola ensobi n'emu yazze na busungu n'agamba obubwa tosobola nabwogera mu kamwa kati oba bw'agamba ye yadde alina ye bw'ategeeza na mulala ali wano naye kakati gy'olina okumanya nti ejja eri mulumba mubeeramu abaagulanyi mubeeramu aba NUP mubeeramu kati buli lwoga nti waliwo abusindika buno oli ataliko kugamba simanya president kakati akuba kujja mu kkubo lya Kyagulanyi so Kyagulanyi Lutalo yadde talina nambamukutte kumenya waya so Lutalo yadde talina namboozi yonna erumba Kyagulanyi
era yabadde talina ku Kyagulanyi ati laba eri Mukunja atasera kati ye muyimbi alina entalo abadde alwanagana ne Fangoni n'embwa na biki kati yajjeyo akantu kano n'akasala jjukira olaba Mukunja era ne bano baali balwana Mukunja nani ono yani Pest Vibes n'ogamba mwe muli baana ba NUP temulina kulwana kuba kati olaba emisango gibalinze mingi kati Mukunja oba omwogerako kizibu nnyo okumuggyako ekye-NUP kati noono naye wajja n'agamba waliyo ekibwa ekinene ekisindiko naye Mukunja kizibu nnyo kyamuggyako NUP naye Mukunja akola ebintu bingi ebiri out of NUP biyitirivu nga NUP tebikkiririza namu bingi kati ng'okola effujjo lero ekyononero ffe twabigaanira ddala tibikyakola naye enjawulo weeri nti Lutalo naye si mwogezi muki mulungi era omwana yamubuza ekibuuzo ekyabadde ekikulu ennyo nti naye omuyimbi ngaddiramu mu nnyimba naaba akanyingire studio naye oluyimba lw'oyiya ng'omaze okukaabwa luzibu lwakuwooma akati Lutalo David Lutalo oba bamutadde ku ntandaalo oba tebamutadde ku ntandaalo ekituufu kati n'ekyokubiri abaana bajjagala bakimanyi nti abayimbi babalinda dda akantu konna akamugwako bayita bampulidde kamenya abayimbi babakola ki babateega dda okujjako omuyimbi ng'ayimiridde solida nnyo naye ate n'abo basaasira waliwo abayimbi abatiitiizi nga bokusiza ku kyebalinawo bamativu nakyo batya okufiirwa bye bayina oba batyo bateekako bbaani n'ebirala ebiringa ebyo abo nabo nobalekera awo mu ttuluba lyabwe nti bo batyo bakiraba ne wabeerawo atatya ne wabeerawo ffe babuuza naye muyitawa nga mutambula byonna byaki byansi sikibaga magezi ga muntu mbundi mugezi nnyo naye Lutalo atapala gye yaguddemu yabadde eyo nti Lutalo ayinza okuba yagudde mu lutalo olutali lulwe ate baami musajja watto engeri gy'atamanyi kwewozaako kiri awo bamwanguyidde kubanga yabadde n'amumalisinga ng'ate amumalisinga wa bigambo nnyo okiwulira kakati bwatyo naga mutawotawulwe naye okusoma ennamba talina nsobi yonna gye yabadde akoze kubanga yabadde ajjamu komenti yabadde etambula nti naye tubanoonya tetumanyi wabbasanga n'asoma ennamba y'omulimu musajja wattu akanamba kamufukidde akanamba anyway Lutalo nze ndowooza teri adawutinga kitone kya Lutalo naye nga kikyogambye nti no bakulinda dda just bakulinda mpulidde kamenya ekyagudde ku Lutalo kiringa kyekyagwa ku Lutalo lwa Zubeda nga bakugumiikayo bati musonda nobuuza obusungu babujjewa avuma omwana wa Zubeda obusungu abujjawo kumbe gaba bakubaza dda tomanyi naye bo baba balinda manduso kubanga weewunje kati omwana omutakunyiza ati era n'ogamba bw'obanga Katonda agamba nti nakola omuntu mu kifaananyi kye bw'ojjamu oti agamba nti oyo teyafaanana Katonda kati Lutalo ye kyekiba kyamulinza nakulabako nga mukudde Lutalo akutte ne Bayibuli alayira mu ga Katonda mu ggulu okufiira mu kirooka ekyagonja tayambukangako ggulu olaba abantu tebakkiriza era akaliro baakamuggyako we yakwata Bayibuli ne bagamba omusajja ndibanga tayambukangayo ate omusajja mulokole akaliro ne bakamuggyako era ndowooza ebiseera akali akaali kasituse naddira ddala mu bantu kati saategedde kyasitudde kubanga Lutalo si muyimbi amazima gali nti Lutalo tokyasobola kubuuza Lutalo nti weeyo olupya tosobola ogamba Lutalo nti takyalina nnyimba talina kyafulumya omuntu ayiriza nnyimba emyaka 15 kizimala okulyako kyogamba bagundi bawizo ba radio kuba Lutalo yayimba ne Lutalo we yakakasiza ddala ensi nti muyimbi bwe yeetwala ne radio mu luyimba lwa Angelo Lutalo yakakola kolabo 2 ez'ekyasa kolabo esooka yali Helena kusajja kakasuka ne tugamba radio kakati mu kolabo eyo eya radio ne Lutalo ye yasinga akasuka era ogenda kumbuuza lwaki radio yajjanga siniya nnyo wadde ne Lutalo yali mulungi naye nga radio siniya nnyo ne style gye baali bayimba Lutalo yagenda okujja mu kolabo eyo yajja yeepise
ng'amanyi kyalumba okitegeera era wolaba nooti ezatuukizibwa mu luyimba olwo eza waggulu zonna Lutalo yazikoonayo saate yali mulungi nnyo mu luyimba olwo era kolaba eyo ku leediyo ne Lutalo kubanga leediyo yagezaako n'okukakkana ennyo okuva waggulu ng'akasajja kakasuse ate ye teyali kwagamba ye yali takikaka wadde ne Lutalo takikaka nti kiri mu talenti ye business naye Lutalo yakuba gwa business leediyo n'akuba leisure ye yakuba naye Lutalo yagamba era mukolabe mu abaaraga mafini ye saawa mbala eyo eya leediyo ne Lutalo ye yasinga kakati mu kolabo ya King Saha luyimba kyolwo King Saha Lutalo baluyitaani kandi okulage wano ate lulimaya totokubira copyright swagikuba kanteekemu nange wano naye boy akasajja kakasuka mu Helena King Saha featuring bayita Princess Princess why you change for nothing to nothing jalowolirizamu tolumanyi olwo luyimba serumanyi akamwanyu kaki serumanyi katusigale ne Helena gwe nakakasa kati oluyimba la Saha ne Lutalo Saha ye yasinga ndaluwuliriza era omanyi lwaki Saha ye yasinga Lutalo yali senior omanyize waliwo ennyimba omuntu zaako namba yakubye naye ze zimu ku kolabo ekyasinze okuboza omutawaana Saha yankubira amon my way kati genda owuliza oluyimba lwa Lutalo ne Saha Princess Saha ekyamuleetera okusinga Saha yajja ebiseera ebyo tanafuuka senior naye ng'alumba Lutalo yali senior Lutalo yali anyoma sanga ayokati yekakasa bulungi talenti ye mu nnoga yaayo yajja mukambwe yajja mukambwe nnyo King Saha era oluyimba olwo Saha ye yasinga wabula kolabo yanyuma nnyo mu ya leediyo ne Lutalo ye yasinga era nkubulidde ensonga lwaki kati mweno Saha ye yasinga yajja yeepise kibanga Khalifa Oganaga ne Chameleone Aganaga tayimbangako oluyimba lulungi nga kolabo gye yakuba ne Chameleone kuba yali ayimba ne senior yajja yeepise nga yemazeeyo Kiboko Fire okiwulira yajja yeepise nga yemazeeyo so kati Lutalo bwatyo bwayimiridde naye ensi buli muntu egenda mulamulanga bwe babadde bamulinze bulinzi bakulinda mu koona okay copyright abayimbi bagifunye abayimbi bafuna copyright kakati kamala okubulya kibayita okulinda mu koona omanyi nze ndowooza nzenzeka mu bayoutuber bonna wano agwako ekizibu nesijulira mbu ngenda kuwaaba simanyi biki mpulira abantu nga babyogera kati kankulage kibayita okulinda mu koona nze bino ebimbaddeko abantu babiri bankoledde vidiyo buli omu ng'alina opiniyoni ye omu ku bo yabadde Nambwayo kati Nambwayo nakalaye kyokka bagamba oyo yannemesa okubba kalina nga nze mmanyi biba biteredde nali mmanyi omusajja ewuwe biteredde okiwulira nga ye kyanvunaana kumulemesa kubba kalina yasunda Beni eno ne kalina nayo teri bulungi okiwulira ate watawalaba ebyaddako ku Kamoga ebyaddako kye nalinda bula Kamoga mu nnimi ez'enjawulo kyamala ne kituuka ne mugamba Sunda Beni wakuwangula Olutalo linda baba bagenda kujja era bwe kyakola pozi kati Kamoga property consultant ekyaliwo yayitamba mama wa Sunda Beni asaba kyengezaako kola ki okugamba kakati omulala yali Flavia naye bye byali mawulire wakati we ne bbaawe era nangamba banaye nambe muyankwata nasota nanga yanafurira naye nze nayogeranga bbaawe byeyayogeranga nga byenziramu ate nga Flavia ne Nambwayo abo ng'abantu bombi mikwano gyange naye just zali public opinions ezalinga mu bantu zebasuubira munambe era bwe kyatuka kunoonya akalulu omusajja aliko empewo atalina kibuyaga bwe kyatuka kunoonya akalulu aka Flavia ekikwewunyisa nze Gomba nali mpagira Flavia nange 10 ku kinnaakyo era saazi watukola bubi
Sazi yakajjayo. Yakajjayo. Nene yatukola bubi. Nze nali ku Flavia asagala kuliba. Ali weni UP. Nali yes. Wa ngamba nga wano ne luyulika. Ngwe bakwasa kale. NUP. Mubera muno okweyagaliza. Nga mu bintu byonna. Nga bintu byonna. Kati kamalo kubulira. Nzo genda okuwandiisa. Ku vetting. Nali wa Musiri. Musiri David. Era nze yamuwerekera ku NUP. Kasita yachuka n'agamba nti nze ndi eri ne ngamba leka. Agenze ku muti omunene. Ne ngamba nze ndiwe NUP atawe siva. Kakati Flavia yakola bulungi. Mukwagaliza nze mukweyagaliza. Nti egomba waliise yani nali wa Flavia 10 ku kinnacho. Kyokka ate nze enjawulo gye nnyina. Nze sinyigira muntu yonna nkozeeko program lwaki kuba nange kyenkola. Era nze toyinza kumpulya munnawaabye. Kakati media si abantu banafu. Amunafu gireke. Anyiga mangu totabwana. Kubanga nawe boyogera ko tebakuwalukusa. Era sengo soka babuuza nti wama bibanyiza batabibanyiza. Mbaweko opinion endowoza yange. Endowoza yange. Era yedo jiwe onyoko. Oshulira era oyayi. Opinion. Opinion yo bajikulisa. Era wala omuntu aziza opinion, either mpozi ngo oli mutemu, oli mubbi, oli ki. Bine bya bulijjo nga toli mutemu, toli mubbi, toina ngabana abasajja bapasta bempuli abatwala mu makoti mbasiyaga abantu. Ebyo. Kozi loyo na ejali. Nabadde simwe. Kati wekituka kwebyo, ate biba birala. Newe oba bino bya bulijjo. Mbugundi teyakola bwati ebyo bye butambuliramu. Tebikola na makulu. Copyright and neighboring rights. Omusajja akoza atya. Eddie Kenza agamba copyright ye Uganda. Yegenda kubekola neighboring rights yagambye n'amahanga gatweto. Parliament ya Uganda yakoze ekizibu kimu. Era kino kibeera kya kuyiga eri parliament. Parliament ndowooza Walukaga yasabika package ya parliament tebagiwuliriza. Yatuuka n'agamba nti okay ndowooza yange parliament ebenga koti zaffe olulimi omubaka lwatananna. Era tufune n'omuvunuzi omungereza gwayita interpreter. Kwabaka ebikumi bitano tugenda wera ne ba interpreter bameka. Era nga tuyiza ku kakati lwaki nkugamba ensonga Basudde yagamba nti we bamanya nti fe okusoma kwatulema tuyimba n'enfufu n'efuumuka abasoma ne beefunira fe tukwatako bukunkumuka. Kirizo bagana copyright abagifunamu we bali abe mu 10 na biki abo bambire asobola kufuna obumbi nga 3 mu 5 omwezi mu biyiye byatasoma mu byatainako wadde akakwata ko bwananyini nenga abantu abakwata bujiga Judisi babide yomuko yawabirako kwe mu 10 kayimba ka mama ne muyiyo obukadde lukaga ne bakibali yankali akakola obumbi 10 emyezi gibali bakakubye gwali mwaka kati lwaki nkugambe ekyo nze olwaleero bwe nyengera okunyonyola Eddie Kenzo ekyenna neighboring rights agamba banyiba ndoza kibatamunyonyola eba kyatategeera oba yabadde oba yakitutatya oba yakyusiza neighboring countries akyusiza ba neighbor kati nateekawo rights n'amanya nti ne mawanga agagadiridde kikola ana kambata wadde wagamba yafoka mwana wa yafoka wampologoma naye akana akembata kakulira nnyo mu ba neighbor kati yawulidde neighboring rights n'agamba ekyokubiri etteeka lya copyright terivunwa nga goba owulira ebigambo ebyogera okitegeera kyoba alisaana omukugu nze nyina kanso wange yasinga okukuka bya copyright bamuyita Jeff kanso Mutayomba yali anyinyonyolaawo kyebayita copyright naye nga ebigambo gwobiwulira si we bivunula
Neighboring rights kitegeeza nti awo mbadde njagala tugende. Neighboring rights kitegeeza ki? Kitegeeza nti ku bino etteeka lino eriiseera copyright gw'omuyimbi ng'ofuna n'abantu abakwetoolodde abakoze omulimu guno nabo babeere nga bayina endagaano nammwe mu kufuna kwabwe mu copyright muno. Gamba nga basongwriter, baproducer, ekyo kitegeeza ndowooza n'okugaba rights nti oluyimba luno senga luba lukozeseddwa mu advertisement ani ajja okufunako? Ani afunamu? Songwriter, beat maker, biki performing rights byonna bigira mu neighboring rights. Osobola okuba nannyini luyimba nga I'll give you an example. Slick Stewart and Roger. Oluyimba lwe balina ne Saha. Very well. Oluyimba lwa Slick Stewart and Roger. But Saha has performing rights naye ng'omuyimbi yaluyimba. Kyokka ate ogyewa Saha ng'oyagala kozesa very well mu kalango. Ate bagenda kugamba Saha ajja kugira mu image rights. Naye ownership rights gende wa Slick Stewart and Roger bakusayiningire. Obagenda kati zezo neighboring rights. Kati y'omukulu yawulidde. Kakati yawulira ba neighbor. Awo mwami Kenzo yadde okukola ki okwekenneenya nti oluzungu lwa copyright mu kunnyonnyola etteeka eryo bikyukana nnyo mu luzungu lw'owulira. Era ekyo nabuuza kanso n'aŋŋamba munnaaye copyright ogiraba bweyatula si bwesoma. Amateeka gonna agasinga okiwulira abasajja bakuteekakawo computer misuse, assault, cylinder, byonna ebigambo ebyo nga bitegeeza ekintu eki wavumidde omuntu ng'okozesa internet. Kakati bweyatula si bwesoma. Kakati Kenzo yennyini ayina osooka okulivayizinga abantu we beebuuliza advisor waatabitegedde olwo abalala. Kyenkugamba nti palamenti Gulavity we yafuluma yagamba atya? Munama yamubuuza ssebo kati mutuuse walaga nze gwama mbitegedde. Sina kyentegeddeyo. Nti palamenti byali badde nga makooti. Bakyazizza abayimbi be bakakasa obulungi nti abayimbi be baleese badde bawulira olulimi Oluganda. Ndowooza ebitundu 95 ku bagenze sina kindi bonna. Amazima gali nti baalisose batema atemera tteeka mu lulimi lwe bategeera. Kyobola abafulumye bayimba nga nokola tebinnakola tebamanyira kumanya babinaakola kubanga bye bategedde si byebyo. Lwaleero nzisizzaaseko bafulumye bayimba. Katonda yabadde mwene ensonga ng'ogamba ekya batandika funa naye final endorsement ku bbiiru ekolebwa by president ayinza n'obutagisayininga ezo mala emyaka kisanja nga tesayiningibwanga ayinza n'ovako nga tagisayininze. Naye ye eyabatutte ng'ogyeko political symbolism ayagala etteeka likole be basinga n'obutalyagala. Kyogamba Museveni ku mbire ne banasinga kwagala ani? Asinga kwagala mbire. Tomanyi bambire baabo bafunawo bagaggawala. Kati ajja ku banywanyi be bano batandika bano kati ali mu control yaabwe batandika okukola nga tebakutte buzindaalo. Tebasobola naddibawa kubanga copyright omanye ekyuma ekikola copyright abantu bakirina okukozesa copyright oyo kubanga osobola gimonitalinga eggwanga lyonna. Bebe kulu ate yatugamba ekitono nnyo alina okukozesa abantu kyuma kye bayita copyright oba biki ekitono nnyo service eyo ino gitekako abantu mutwalo abalina okukola mu kampani bo baliwa enteekateeka yeeriwa. Kati walina okubawo kye bayitanga enforcement entonotono esobola okugamba nti zanero kino mwagano kikola bwe muti ne bwe muti enteekateeka yeeriwa nti olwaleero olugendo lwa copyright gye twogerako tusimbudde kigere kisooka kuba naluli etteeka libaddewo naye nga terikola. Naye ate ogambye lirina lye basasulwa abaalisasulwamu nze ogambye Judith Babirye Maurice Kirias badde asasulwamu yoyo naye kennyini yasasulwamuko mu tteeka liri ettadde. Judith Babirye yawabiranga M10 company okozesa akayimba ke nga tabawadde lukusa ye n'abala olusanvu zabadde basala ku bantu n'abala ebbanga omwaka lye bakozesezza ye n'ababala ssente ezo era okusinza ku kkooti we baagenda n'akola ki
Mpoze ekirala ku copyright nga ebadde tambudde bulungi. Wano UPRS mu mawanga gonna gerimu. Balina engeri gye bacoordinatinga. Collecting society ezo. Kuba gwe nga individual sobola okulemererwa. UPRS yinza okuba eri mawanga 8. UPRS eri mu Uganda. Naye gamba collecting societies. Kati kyentegeeza kukulaga nti eno eyinza okuba UPRS nga Nigeria okitegeera nga yo si ya Uganda okitegeera naye ezo zonna manyi neighboring kutte dinawe nambemu neighbor kukutte eya Kenya esobola okuba KPRS eyatizedi nga ziba zikolagana nga olaba FIFA federations ezenjawulo ziba zigatta era omuli asobola kati kamala okulaga nti omuntu asobola kujja okuyimba wano n'atasasulwa naddayo Kenya wa Tanzania promota nga amuli azamanyiza UPRS ye KPRS ye Kenya nekula UPRS ano twasindisa omuyimbi waffe bamugize bwe bati naye awo tebamusasudde oli mutuufu kikakata ku UPRS eno okulaba promota oyo ow'omuggwanga lye asasula oli oli mutuufu kati ebitusobola bigattagatta awo nga tujja eteeka lyaffe erya neighboring rights awo neighbor abakutaasiza Lamemu nga tumaliriza divorce wazirabye nakulabako ng'oyingidde mu bintu by'abansambya saategera bulungi side kwe wali engeri ze zitera nnyo kuba mu nsonga zino za mukwano sina side kuba sibamanyi siri kojja naye kojja Nambemu nakulaba ne Nalongo sina side kuba sibamanyi nnyo era kyova olaba wolabira omuntu ng'alina side kasita okola video yana ngozikola ku muntu omu oba ng'ovuma ngozifiirako kitegeeza olina side kale omuntu atalina side olina okuba mbuuza divorce yabagambye etya divorce Mirembe Beddings oba Mirembe madamu Mirembe mpulira yenagawa abeera mwannyina zaawo nti bayawukanye n'ensambya furniture naye business zijja sigala nga zitambula naye biri ebyalaavu material relationship marital relationship yaweddewo nkutematemamu okwangu kakati katwa kwanguyize ebbaluwa eno obala tuwandiika olaba stampingiddwa bayi Mirembe Beddings and Curtains nasayininga wansani Mirembe Irene Nagawa Mirenge Beddings eno notice eno bagiyita kiro kitwala omunako andi wasang divorce eri eyawukanya obadde oyagala gerikosi ennyonnyola ebeerako babiri twakanyiza ku bino okwawukana twawukanye naye tuyasaba bizinesi etambulira wamu ono yayogedde bye yayagaliza ye naye bafumbo babadde ngamba bafumbo mu kyaki biki nze nabala balina n'empeta tebayanju tebyali bifaananyi nedda ssebo bibadde bya ddala bakyala n'okukyala si yali yakawundo bakyala nga baalina supiidi bizinesi bazigatta omwezi gumu kati amazima gaagano amazima gali nti nze ndabye abantu abakuba nsambya oba bakuba mirembe naye nze nyina ekintu kyenzudde okusinza kodi ezafulumye mirembe ye buzibu odi ezafulumye nga nsambya yegayirira mirembe tewali muntu mulala yazifulumye atali mirembe era kati ntegedde mirembe yakwata obubaka bonna era mirembe yawane hope happy home obuyinza gendo wawabirani nsambya ku polisi kubanga ngera ojjukira abakazi bano omanyi omusajja bwayenda yo omusajja ayenza kinyumo omukazi ayenza mutima omukazi nga amaze ofuna omusajja amukwana nga mirembe we yafulumanga ku ssaawa mukaago gw'ekiro w'ensambya n'agenda naswa ku hoteri n'atadda era nze mpulira nnyo abantu nga bagamba nsambya yakuba mirembe mwategedde yamukubira ki gwe wali wayinza ogumikiriza omuntu nga mukyalawo apewamu amunone wakasaawa mukaago gw'ekiro ne bagenda n'enkya n'amunona naluli n'amunona nalabako vidiyo nze
nalabako video nga omuntu agiyina nga bagikubye mu motoka bweti nga Nsambya abuuza ape omu kiro sawa bazaali meka otwala wa mukyala wange matumbi g'obudde ekiro mukyala wange omutwala lwaki omulonange ewaka video ani mugagga ku bombi Mirembe Nsambya naye n'Ensambya omanyi baga nti Mirembe mugagga tebategeeza nti Nsambya mwavu bagamba nti Mirembe mugagga abantu balabanga Nsambya kireereese abamuvuma bonna abasinga obungi abasinga ani nalabye bamuvuma mbu tabajjangako wadde era ndaba ne bakireereese nga bagamba oyo olina kaki omukazi eyakuwasa naye nga abasinga okiwulira Nsambya naye ng'omuntu alina ebibye era ngenda kubulira senga abadde masikini nga talinaawo kantu senga bamugobye dda okusinziira ku bye bamukola kati ne audio bwe bafulumya senga baga genda senga mukasukira kikopo kati Nsambya naye alinamu akaki naye ekyenjawulo kiikino nze ge magezi genkuwa kyenasinga okutegera laavu tebagikaka era njagala otegeere nti kati Mirembe ayingidde mu liigi y'aba Bad Black atya mu liigi y'abazali mu liigi y'ono omukyalo ono yali akola ku TV lwaki kuba kakati agenda tandika kusonga gwayagala era abavuka bonna bagenda okuddamu okuluma Mirembe bagenda mulumba mujjako kasente si mukwano mu nsi omuntu abeera n'amwagala omuntu omere yabadde Nsambya webazanga Katonda nga omusajja akyasobola n'okwegayirira waliwo abatakyegayirira ate omanyi wakikubuza ani mugagga ekiwulira nawulidde ka audio ka Nsambya nga yeegayirira ne ŋŋamba naye anti labayo okusinziira ku kyendaba Nsambya kyalina anti kati abantu ne ndaba ne Mirembe abantu kyebabeeredde abasiru be bawulira omuntu nga yeegayirira bagamba yamubeezaawo nze naye negayiriddeko ku mukazi n'okkaaba n'enkaaba ngaki mu biseera ebyo eby'obwana obuto like nakula mangu naye namwegaddeko nekukaba nenkola ki si lwakuba mbu yali ansinga ssente si lwakuba yali ambeezaawo nze yali amwana ezimubeezaawo nga nezekyemisana azinsaba nenzikola ki nenzimuwa naye lwakuba nti nali mwagala okwagala kyanjawulo n'okubeezaawo kati Nsambya yeegayirira olw'okuba ayagala Mirembe ebyaddala ate Mirembe ye yasenguka yalabisa ate Mirembe ye alabisa bulabisa ayagala okulaga nti ono amwegayirira nnyo Nsambya tatanka kodiyo yemu ya Mirembe n'ebyobwenzi na biki ebyo byonna bagamba bagenda e Kenya e Nairobi ne bagenda e Dubai byonna tabyogerangako ye agamba ki mukyala wange nkola ki mwagala kati omukyala ataafuba kakasansi nti Nsambya amuyamba buyambe kola ki okumwagala kakati Nsambya ka business ke musajja anyirira like mulenzi ayimirira ate ali mwana muto amazima gali omukwano tebagukaka naye ekyo kijja mbongo bw'omuntu amaze okukola ki okula ebirowoozo Nsambya kyalina okusalawo alina okusalawo oba agenda akole ki agende waba awulira nga tamwagala ajja kufuna omukazi amwagala kubanga ngenda kubuulira kati kino kankikubuulire mu kuwasa kwonna olina kuwasa mukazi akwagala nnyo so si gw'oyagala ennyo olina kuwasa mukazi nga yasinga okwagala so si gw'oyagala ennyo si gwe gw'oyagala ennyo ajja kubonyabonya obulamu bwo bwonna era bijjamaliriza nga tebikoze ako nakakwata buladi olina okuba nga onjagala nnyo nnyo kubanga akwagala ennyo ajja kugumikiriza ensobi zo zonna era ajja zibikkirira ajja kutya okuswala n'okuswaza atakwagala ajja bikola nga byonna kubanga ye yafokasinga ku ki ku bizinensi ngenda kubulira ekintu kimu Zanero bw'oba otunuulidde abaana bano ababiri kapo yaabwe ebadde yeeyagaza naye mbuulira okimanyi nti Godfather yakyogerako nti Mirembe yakola YouTube channel yageya bbaawe yafuka content ekyo wali okigenderedde omusajja wa bbaawe ekitiibwa tamwogerako na bantu omukazi wa bbaawe ekitiibwa tamwogerako mu bantu tamugeyengula naye nawulira Mirembe oyo ng'agamba nti nafuna omusajja ndafirwa n'ebimuli nze baali bandeetera ebirimu muri buli kaseera naye kati mikwano yatankunesa ne bamubuuza abakuleetera ebintu mu basikazi basajja n'agamba it doesn't matter naye kyemmanyire ekirala social media eno kasitotekayo omukwano bakuterako wali it will end in tears oba kuliko omugini obagirako ani bufumba kibwa wali olabye nga bwabitaala awo obwawangaala
awo twakava mu kwawukana kwa kanale mugume omukwano gwa social media yibamiranga na biwobe okiwulya embaga makeke eyayo obuwumbi n'obuwumbi yakaggwawo oba kuliko emijini ku intaneti kuba kyekyo kye bali kugenda okugamba teryamulisiza mukwano gwe ku intaneti kakati ogwansambya ate njagala okukubuulira abasajja bonna kati ngenda kukubuulira olaba omukwano gwa intaneti ogwo gwemoolamoola abantu bava ku reality ne balowooza kyekyo kange ekyokulabirako Haji Haruna omulaba yomu ku bayimbi abasinga okuyimba ennyimba z'omukwano okikkiriza oba tokikkiriza y'omu ku basinga kituufu ayinza okuba yasinga nosinga nze ku sayidi yange nno yasinga olw'okuba ayimba nnyo ennyimba z'omukwano ezo ezisuuta okukamala obukamazi ayina akayimba ke kayagamba nti abawala bangi ku nsi abeeyita abalungi naye nga bw'obalaba ebintu ebibuzaabuza naye gwe n'oba onyiize ate ofaanana malayika eyalungiwa naga waliwo nekyensaba okukubuuza olabika okikweka oba taata we yali mulangira kuba sikini eyo yawuka ku balala abawala obasinga nnyo negyempita bakyogera naye kimbulye kale kibe kyama ayina ngeri gyawaana kyamufunisanga abakazi nga bonna bagamba nti Haruna byayimba byakola omuntu yajjanga awo nze omanyi ewa Haruna omunywanyi wange kyobola gwenjogerako nyinawo edduuka naye omuntu yajjanga awo n'agamba n'alaba Haruna n'abanga alabye Katonda n'agamba Allah oyo ye Haji nalabako omusajja Haji mukwano gwange yaleeta omuwala ng'omuwala bulungi ate Haji nga musajja mugagga Haruna najja n'ambuuzaako nanga ogamba otya omuwala yafubutuka n'aleka Haji mu dduuka n'agamba kalabya Haruna ankwateko bukwasi mu ngalo engato bazigula oba Haji naye yagamba tudde mu motoka tuve wano natunulira Haji abuduwe waze n'okikola nga mbadde kutuve ku shopping otegeera ndi motoka ekyuka era yasemba yamulemye yagenda okomaga agamba nambeemu nagamba nentwala omuwala eyoyo ekigo ku Serena nanga ate yali mulungi kana ngamba nagwa mba yayebeeyo nga buli omu amuyinako amaalo n'agamba te namusigaza naye kati embeera bwetu bwekola bwebeera kati nze ndowooza nsambya omukwano we guba guganye temweweebuula guleke gugende nsambya toddamu kwegayirira mirembe olw'ensonga nti by'omwegayirira byaweereza bano abakkuba bw'obanga olina obukakafu ng'abakkuba bajjako n'ewuwo kitegeeza bo bali kuki ku mulimu ebiseera ebisinga obungi weerekeremu naawe ekitiibwa ky'obusajja nsambya nze kyenyinza omugamba olaba we bafaanana kati we bali nsambya akyasobola okuba nga afaanana waatyo emyaka emirala 15 n'omubiri ogwo naye mirembe tasobola kufaanana waatyo myaka 15 mu maaso kajibe 10 okitegeera kati kasita namanyi ekyo mu busajja bwange nti nze nsobola okuba wentiza nnero emyaka emirala 10 sikambula na mukazi nalabye omusajja yeegayira ngamba ono tamanyi nti abalungi tebaggwa kyekozi kyabadde kituufu okwegayirira era kyabuwombefu na kyamagezi okwegayirira naye oweegayirira omuntu atafaayo nakwegayirira ko n'atakuwa value n'akusindikira bali bagundi bakuteeke mu media kitegeeza ate oyo omuntu abeera mubi nnyo okiwulira kati nsambya ye ajja kwongera omulabisa kubanga guno omukwano gwa nsambya nawe guddawo omukazi ajja kitwala nti yali waggulu akuyamba buyambi era ojja kuba tekyalina nase asobola mugambako okiwulira buli womugambako ŋŋende sambya bajja ntebezo bagambe tamanyi wadde okubajja mosquito gundi ajja tuka nga alina negyawaaba mu bukiko bwabwe obwabakyala kubanga ono Mirembe alina ekigulupu kyabwe ekyabakyala bano baleeta ku TV bamwetooloola nalabyeko ajja ti omwe yabadde omutegeevu obulungi bajja tuka nga bakubirayo esimala simanyi omugambyeko kati ajja tuka tayimu nga ne abe omwo oba n'abalabe bajja okumunona takyasobola talina bwogerera omusajja wattu nsambya bw'anaayogerako nti ate mulagawa nga ŋŋende kati omukwano gw'obunkenke tobeeranga nagwo tosobola kuba na ssente ate n'oba n'omukwano gw'obunkenke n'oba toyina oba mubativu mbwavu nga toyina mukwano gwa bunkenke mukwano gwa bunkenke gundeke anyway nga tumaliriza wawulidde omusumba
omusumba kanoonye ka video kuba omusumba oyo w'amaanyi naye bagambye omugundi wa poliisi yaleese obujulizi nti omusumba essimu ye kali luddawo bakeekana. Oti ya Mwangato Mengo etandise olwaliro okulira obujulizi oba omukugu wa poliisi Enoch Kanene okuva mu kitongole kya Forensic Service Naggulu okukwata ku butambi n'amaloboozi obuli ku ssimu ey'omu ku bavubuka abalumiriza omusumba Robert Kayanja owa Lubaga Miracle Center okubala ebisiyaga. Mu alipoota y'omukugu ono ey'emyaka 17 eragiddwa obutereevu ku lutimbe mu kkooti, Kayanja yagabananga obutambi bw'ebisiyaga n'abavubuka abamulumiriza. Omukugu ono Kanene asoose kutegeeza kkooti ku ngeri gye yayingiramu mu musango guno ng'agamba nti obuvunaanyizibwa bwamukwasibwa akulira ekitongole eky'emisango egy'oku mutimbagano awamu n'okukulira ebya forensiki, ng'era alipoota gy'awadde ategeezezza nti yava mu ebyo bye yajja ku ssimu ey'omu ku bavunaanwa, ng'era ategeezezza kkooti nti n'obubaka omuli obwa WhatsApp obwali bwasangulwa yasobola okubuzza. Alipoota eno mulimu ennamba z'essimu ezaawanyisiganyanga obubaka obw'ebikola ebya Sodoma ne Gomora okuli n'ey'omukugu gy'akakasa ng'eri mu mannya ag'omusumba Robert Kayanja. Alipoota eraze ng'essimu eyaweebwa omukugu okuggyako obujulizi yali ya Regan Ssentongo, ng'era obubaka bwa WhatsApp obwaliko bwali buwanyisiganyizibwa wakati waayo n'ennamba y'essimu endala eyawandiisibwa mu mannya ga Robert Kayanja, ng'era ennamba zino kiragiddwa baakubaganiranga amasimu ne boogereziganya, era nga bino byonna kiragiddwa nga byatandika ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2020. Ekyebuuzibwa omukugu wa poliisi wa forensics akebera mu bya cyber agamba essimu wakati wa Kayanja n'omuvunaano baweerezanga messages n'obutambi. Noza Kayanja ye pasita asinze okulwa ku misango gino okuva inatandika owulira ebiboozi bino ne batama pasita Maleba ni byonna byonna kyandibanga kati poliisi weetuukidde okuleeta omukugu ne bagamba nti ddala kituufu essimu eri mu mannya ge. Kyandibanga omusajja atuuse ku nkomerero because tuze tulaba nnyo zi surviving arakeri baani abo Einstein files mu America ba PDD bonna omanyi osobola okuba kibanda ebbanga ddene naye nga omanyi nti kobe kibanda otya firimu site firimu etera neggwa era kisoboka okubanga omusumba firimu yeetandise okuggwa tenaggwa agenda yitawo atya ng'omukugu wa poliisi azze anti kakati eggulire ekirisomye eryo eba finance eba yeveddemu era eggulire lyagenze okuggwa nga bwabadde mu kintu bonna kati bamaze okufuna kati omusango gusiriikiridde tuzeeyo ku USAID bwe kiba kati gusiriikiridde era Kayanja jamala ebbanga obulamu bwe bwonna ng'ekyakikolerera bano abali mu musango guno be basinga okwagala kyaki ya Kayanja ebeewo era atikule n'engeri gy'atikulamu endiga mu maanyi kwa buli we balaba nga obwavu balumi aludde obbawa nga batusa akawundu era bamala okukatusa bwamala obbawa nga kakati omusango gwo Sanga Kayanja yete yaguzza seyali badde yaguvaamu dda kuba aludde nnyo mu musango kuba omusango gwo guludde nnyo emisango okuva pasita Male bwekuba nga guleese n'obukakafu bw'amasimu guludde nnyo era omusango ogwo gwe gulimu emenyera gugenda vujjirira bano mpaka we gulimu emeggera naye just kiseera kye balinda ekituufu ekyo nze kikubuliridde wano era oli kannambemu yakyogera balinda kiseera kituufu abali ku fayiro buli walaba nti obwavu fiizi biki nga bagambayo omusango wakira okuba keefuufu kati ate ono yafuuka muwambe ng'omuyimbi omu mu ggwanga wano yes era kimukakatako okukola bye baagala byonna kubanga oleda alina keesi ennene ezitowa n'abawaabi n'abajulizi bagulinyisako levo bagulinyisaamu levo n'abujjirira ne bassa ne bakkakkana era kati obalaba nga atandise okujjala nga atawaganyaddemukko kati alina kyasobola Kayanja kukola kyonna kigasa abantu okuleka ekigasa ye n'ekigasa abalala balina obuweereza
era oyinza okwesanga nga n'endagaano eri mu bisolozebwa nga ne wali kubasolooza waliwo kashiya omu accountant ng'abalira bali nti ewiiki eno tusoloozezza obukadde 4 ffe tutwalako 2 osigaza 2 wakkiriza oba kyekyo tuguttusa kati abeera muddu awulira kyaliko kati so nga buli awagira wabeerayo n'ekifayiro kyeyo bwe kiba Kayanja ye bamuwa kino ekifayiro kyatuddemu alo ekifayiro kye bakutipa abayimbi batera batipa bafiiridde waabwe abayimbi batimba mulambo gwako geeti bano abeerwanyalwanya babatimba era njagala otunde buli muntu eyagwako omulambo tali nga bwe yali gubeeraawo nga gukulaba ate asirika yakyukira ddala n'agenda eri eyali kiwagi oba gwagwa mu nsobi oba mu bugenderevu byebyo kasita guggwa kati ne bana abasumba kubanga njagala otunuulire ku musajja waffe oli nga gugudde seguku otunuulire ku mwannyina wa pulezidenti nga guguddewe ku geeti mukazi wattu tyaddamu kwogera kigambo kyonna otunuulire alien skin emotoka bwe yadde emabega n'etomera omwana yakyukirawo nti otuuka tayimu n'ogenda mu kintu naye nga tokigenderedde abamafiya baba bakukuta otunuulire ono gwe bagamba mbu ate simanyi eyafiira mu kidiba simanyi biki byonna kasita bikutuukako obeera oti baaba oli mutuufu so omusumba ye guno gwamukwata omusumba akya awulirako eyagamba ayagala bwa pulezidenti akawagala bwa pulezidenti nabo babeera ne fayiro zaabwe gamba oli mukugu okuva etteeso anyway lino eggwanga lya akafayiro oweewalanga akafayiro kakukwata bwe pa waŋŋamba okwetegereranga obivaako waŋŋamba waliwo akafayiro ke bakubawaawo ne tuduma naye gwe kanaakwa gwe kamaka Focus 360 Eye on the Press. Don't olwaleero we out.